olwaleero yentandikwa y'okulaba ng'eggwanga Uganda litereera. Twasazeewo olwaleero katanga okwesimbawo kw'aba pulezidenti kubaawo tekubangako wano. Bwe twabadde tutuula nga tugamba simu oba ekigendererwa kyapate pulezidenti waffe ne presidential candidate waffe yatugamba era kyagenda okukola ng'ate mmanyi akisobola kubanga byonna abirina mu bonna abeesimbyewo bwe biba bitabo tetwogera kubanga looya ebyenfuna yabisoma ate n'abisomesa ebyo nabyabimanyi kaakati buli kyayogerako kyekyo kyakola ki kyategeeza. Sebo president twasazeewo okuleeta wano otegeere nti bwebanga fixing the economy erina kutandikira wano. Amakubo ogalabye g'oyiseemu emyaka 4 nga bannaffe bali mu buyinza. Sebaana bwe yakoma ku mwala we yakomako we yakoma singa president oyitako wali tosobola na kubuukawo. Emyala gye gijjudde wano, Kazambi yali wano, tebalina ttooyi naye eno Uganda. Twagala akaseera ke tulimu bw'abanga Museveni yamala emyaka 5 ng'ali mu nsiko mulwale tubeetaaza emyezi 4 nga mukola okuva ku makya ne buziba ne bukya tusobole okufuula Honorable Nandala President wa Uganda afixing economy. Bino ebisigadde ebitonotono nga nzize mu buyinza nga Lord Mayor ebyo sigenda birwako kuba ebyo nja bikola. Tuba tutya mu kitundu nga kino ng'amazzi amalungi tegaliiwo nga nze Lord Mayor wa Kampala nenyimiramu atuneneewaana ne tubeera wano ng'abantu tebalina ttooyi nga nze Lord Mayor w'e Kampala. Ekyo kikola ki? Naye kati olwaleero nze nja kujja tunyumye ebyaffe. Njagala okusaba pulezidenti wa Uganda addako. Emirundi mingi tuzze tulonda nga batugamba ebigambo bino. Mu nnaku 10 bw'abanga atubangudde tajja kubeerawo. Ne batugamba nti oba gwaka gwake tugenda wa. Ebyo byonna ebintu ng'ebyo tuzze tubiwulira. Naye pulezidenti Museveni teyalimba bantu. Naawe saagala olimbe bantu ku luno. Pulezidenti Museveni yagamba nti bwe munziba ngenda mu nsiko, n'agenda mu nsiko n'alwana abafa ne tufa n'akwata eggwanga n'aliribaga n'alizaayo. Tetwagala kuva mu kalulu kano nga bakabbye otugambe tulindeko tugira tulinda binatereera tunaakola tutya tetugenda bikkiriza singa n'okubaako ky'otugamba naffe tukigoberere. Bameka abali wiringa okukigoberera okulwanirira obuyinza bw'eggwanga. N'olw'ensonga eyo njagala okusaba abavubuka abali wano ti luno olugendo lwe tukutte si lwa kusaaga si lwa kuseka mu busesi. Tukutte olugendo lw'okununula eggwanga lyaffe. Omunsi muno omuntu kyasinga okwagala, omukyala kyasinga okwagala ye mwana we gwe yazaala naye tosobola kumuzaala okuggyako ng'oyiye omusaayi. N'olw'ensonga eyo bwe tubanga tugenda mu kino kunyumyamu bunyumya ne bannayuganda kubagamba tugenda kukwata obuyinza babba akalulu tukube mu ngalo timulinde enkya. Mr. President, awo tetugenda kubeerawo. N'olw'ensonga eyo olw'okuba obute butukutte entegetege n'amagulu ng'ate twagala okuwuliriza pulezidenti waffe atunnyonnyola ensonga naffe tuzinnyonnyoke tugende tuzinnyonnyola abalala nabo bazinnyonnyoke babale bamuwa akalulu.
njagala okumaliriza nga nsaba Security y'eggwanga nti tugenze mu kalulu ka mirembe mutugaana procession naye abalala bazikola n'olw'ensonga eyo mu ssaawa ezisigaddeyo entono ekyo eitha mukikyuseemu mubeere b'amazima gye tuli ffenna oba naffe tuteekewo enkola eyaffe. Mukama Katonda abakuume. Basaba ne banyabo ndowooza kati mwebale nnyo Sebo President tukusiima nnyo. Abantu abamu bagenze Kololo bagenze eri abagaga gye babeera gozeeno wekisinga okwagala ate abaagala service ezisingawo tumwongere obugalo bw'amaanyi. Sebo President eno bagiyita Kampala Road. It's the real Kampala Road. Eno ye Kampala Road entuufu si bwe kiri? Eno ye Kampala Road etya entuufu eri gye bawangalira eri naye tuve eno era tusinga kwagala services. Mu bumpi Sebo President eno abantu bangi tetulina katale era bwefuuka President twagala katale sente z'eno. Aka gavumenti tuyise eno mu makubo twagala ogalabe era olabye bulungi tuna makubo agasinga gabe agakolasi gabeera eri mu bagaga eri muyenga wawa eno twagala olwa kolasi lukolebwe tuli ffenna ekisembera ddala government services etuzaagala nnyo. Sebo President ffe ng'abanakawa tweyamye okuwagira mu mbeera yonna. Tugenda kuwa akalulu, tugenda kakuuma, tugenda kubeera mu mbeera yonna. One Uganda, one people, banange tebe esooka olunaku lw'okulonda ya President eddako yange tuli ffenna